Olunaku lwa leero enkweze ngezi kyavaayo. Sewanyana olwaleero Butongole alangiridde nti agenda kwesima okubwa Namunigira okukiikirira Makindye nga talina gwe yeebuuzizaako. Wabula omukulu nali namulinda dda mu kkoona ajje yeeyogeze ng'olwanubako ate tutandike bute essuula empya. Mukulu Sewanyana okoze ebikolobero bingi ng'ensi ekulaba. Wabula ekikolobero ky'osinza okukola kwe kwenyigira mu lukole okutta Sseggirinya Muhammad. Gwe n'obanga kati olya butaala n'obanga oli ku ssente eza mission gye baakusasula z'okozemu olukuŋŋaana lw'olwaleero n'oyogera ebigambo bingi. Okalya ddakaddadde enfunye ogirira mu katiko n'ekulinda mu koffini. Sseggirinya gy'ali tagenda kwebaka. Kye wakola Sseggirinya kijja kuddira baana bo. Gwe ssaawa zino ogenda kulya ssente. Baakusasudde ssente. Anita Amongi ne Salimu Sale baakusasudde ssente eza mission ya Sseggirinya. Era ne bakuwa avuka ba ghetto structures. Ne bakuwa n'abayaayi abakubugiridde mu campaign gy'obaddemu mu kulonkinga. Naye nga ssente za Sseggirinya mission gye walimu bazikusasudde okola ekintu ekyo wano. Mwali ku same file, mwayisibwa kyekimu nga gwe bw'ogamba abantu, but unfortunately tewali kyakukolebwako. Togendangako mu ddwaliro lyonna kebera ensambya wajjanga mu public ng'okutte wano kumbe kano kaali kaki kaali kabadi. Buli kintu ekyo kyali kisigala kifulumye nga bwe kirina okutambula nga Anita Amongi akufacilitatinga ne state. Tofunangako genda kuwa bweru kusaba bbaluwa ekutwala kugenda bweru kujjanjaba further treatment nga Sseggirinya. Gwe n'osigala ng'otambula kubanga mission wagimanyi wagisoma bulungi nnyo. In fact transcript oba olugero lwonna nga baalubala okugyawo Sseggirinya nyongera otegeeza public omu ku beenyigira mu kutta Sseggirinya ye mwami ono. Ye mwami oyo Sewanyana. Tabeerangako mulwadde. Ye script ye ekiwandiiko kye ekyokukola omulimu gwe ng'ennyongeza ku kugyawo Sseggirinya akisoma bulungi nnyo n'akituukiriza. Naye olukolwa mu Sseggirinya ojja ddusasulira. Constitution ekuwa eddembe okwesimbawo. Naye mwerabira ekintu kimu nti ebintu by'okola mu public abantu baabuuka babiyinterpretinga mu interpretation endala nnyo. Kuba tuli mu .com era abantu bategeera ani yaani. Njagala mulabe njagala kaddakiika 3 just njagala kumulabako eddakiika 2 mulyoke mukakase nti ono bamusasudde ssente ze eza mission ya Sseggirinya. Awo ne mulaya avubuka bonna beba ghetto structures
basajja baddamulira basajja ba state avubuka kati bakontrolingibwa General Kayanja bakontrolingibwa Ddamulira bakontrolingibwa Major Emma Kuteesa bakontrolingibwa omukyala gwe bayita Jane Karaje be bakontrolinga avubuka kati bamuwadde abantu bamaze omusasula agenda akola ekintu ekyo okulaga nti avuddeyo muganda wange olukole walya mu Segirinya information twagisibanga basunga tatagala jita ojja kisasulira ngenda kuwaayo key point Segirinya nga tanafu yakugamba lwaki mwanteekako omuntu atabadde mukwano gwange nze simumanyi mugende munoonye video eyo Segirinya lwaki mwanteekako omuntu gwe simanyi si mukwano gwange sibeerangako naye lwaki mwanteekako omuntu gwe simanyi mugende munoonye video ya Segirinya omuntu gwe bakusoba n'emyaka 2 plus n'atuuka okufa ne weebuzaabuza ne bamuziika family neefuna differences n'otayingiramu wadde at one time okugamba let me be the mediator okutaasa ebintu bya Segirinya n'okutereeza family ya Segirinya ne we distancing anodde ebbali that means you knew script gye baakuogisoma obulungi era ogikoze bulungi thank you very much naye nkubuulira oyo kyali gyali emagombe teyeebase Segirinya ajja kufuna Segirinya ajja kufuna Sewanyana Segirinya ajja kufuna kati oli anda Ddamulira oli anda Anita Amongi oli anda Jane Karaje oli anda Emma Kuteesa be bakuvuga okontrolinga naye amaanyi g'abantu ogenda gawulira weetaba mukutta Segirinya ojja kiwulira awo tuvuddewo naye ngeera bannakampale bagamba nti oguggwa gukuwa empoza kano ka video nakabazanyira ku Sunday kankaddemu olwaleero ono Ssaalongo Sebidde Ssaalongo Sekidde mu Ndeeba ono Sekidde James Ssaalongo ow'omu Ndeeba era akabonero kange mupiira mwe Segona ne bannammwe ba Alan Sewanyana nina ennaku nnene mu mutima avuddeyo munzije gye mbadde neebaseeyo ondesezza n'akalulu kange Sewanyana gyakubuuza lwaki obutwa obwatta Segirinya gwoba bwali w'amazzi oba Segirinya bwali Kongo lwaki obutwa obwatta Segirinya limukabamu tebakuwadde tikiti naye omulambo gwa munno gyali emagomba akaaba twebuuza bwe baba bayenga obutwa mungali bayenga obutwa obwatta Segirinya lwaki obutwa obubwo bwali bw'amazzi lwaki gwewona mangu Segirinya n'agenda uno malwaliro eno uno Tanzania uno agenze Kenya bamutute mu America ngajjanjaba nono tebate bakuwadde kaadi Katonda omuzimu wa Segirinya gwe gukubonereza Sewanyana nze Sekidde James Ssaalongo essaawa ziri 12 omuzimu gwa Segirinya gujja balondoola buli yakubulyamu olukwe buli yakola atya mwenna kyekyabasudde ne mu tikiti mwenna ne mugwa buli yakudde mu tikiti muleme kwekwasa badde banoonya mu DP n'ekibiina kya DP kibakaabira amaziga kyemwalyamu olukwe ne mwalo kitunda ne mmawo bwe mwamala kitunda ne mudduka mwalinanga akabinja buli mwaka okuva ku Ssemwogerere baana mmwe ku Ssemwogerere mulyamu olukwe okuva mu mulembe gwa mukyala mwalya mu Ssemwogerere olukwe okuva mu mulembe gwa mukyalaani eyaliko yeyanyira NRM oyo mukyala oyo eyali wa DP n'olwekyo bantu mmwe muli babi DP ebakaabira n'okutta bannammwe bamalawo bibakaabira n'olwekyo omuzimu gukyabalondoola omuzimu gwa Segirinya gujja kulondoola buli muntu yenna era bwe gubalondoola kyebabulira si tikiti ziri ezabasuula lwaki obutwa obwatta Segirinya obwo bwali Kongo obwo bwalimu amazzi bwemugamba Segirinya aba yafa obutwa bw'aba yafa obutwa lwaki gwe oli mulamu Segirinya ali magombe omuzimu wa Segirinya gwe gwagusudde mu kalulu mwebale bagende basebo ne bannyawo abalangira n'abambejja eyo meseji yange ya mwaka guno etandise n'omwaka guno nga nyalukulama bakazi tikiti mwekabya Basegona simanyi baani saagala Kasasiro twabakoowa basajja mmwe okuva ku Ssemwogerere abakaaba Sebaana abakaaba Besigye abakaaba mwenna abakaaba basajja mmwe muli kabinja akali eno n'eri muli eno n'eri mubadde muli eno n'eri mwe ne munyirira ne mmera mu pajero ne mweyagala nnyo Sewanyana ala ne video ejja kutuukako ennaku z'omwezi ziri 15 officially nziguddewo file
drone zange zonna across Kampala, more especially mu Makindye, mu constituency mu mwezi nkuguddeko file kati. It's an open battle kuwa Segirinya ne kulwa national platform. Ate ekyo okimanyi. Ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogw'Okumi 2025 nziguddewo file obutereevu kati. Ne bw'onoogenda mu Kaabuyonjo, ne bw'onoogenda mu Loogi, ne bw'onoogenda luddawa kati drone zange ziri open. It's an open battle. Nkutandikeko ojja kuwulira. Drone zange zonna nzitadde gy'onywera Walagi mu Loogi gy'obeera buli wamu b'osinkana bonna nja bamanyira ngenda bategeera. Now it's open battle between me and you. Tulabe ogenda survivinga. Ne gy'ogenda okubbira akalungi bitegeeza abantu.